Amawulire agakagwawo olunaku lwa leero ngenda kuza omwezi 28 omwezi ogwokutaano omwaka 2019 ngwe gukuba nti eyali Prime Minister oba Katikkiro wa Uganda ow'ekitiibwa Apolo Robin Nsibambi afudde olunaku lwa leero, era tusaba omwoyo gwe Mukama agulamuze kisa. Wabula nno bimu ku bimukwatako ebimpimpi bye nnyinza okubagamba kweno essaawa nti Apolo Nsibambi yabadde Prime Minister oba Katikkiro wa Uganda ow'omunaana, era ekifo ky'obwa Prime Minister yakirinnyako ennaku z'omwezi 5 omwezi ogwokuna mu mwaka 1999, era nga kimazeemu emyaka 12 weddu kuba yakivaamu mu mwaka gwa 2011 ennaku z'omwezi nga 24 omwezi ogwokutaano. Ono nno asavingidde wansi w'omukulembeze omu yekka Yoweri Museveni, era nga ye yasikire yali Katikkiro okuva mu myaka gy'emabega paka mu mwaka gwa 1999 ow'ekitiibwa Kintu Musoke, era ono Katikkiro Apolo Nsibambi yamuddira mu bigere nga Prime Minister wa Uganda y'omukulu Amama Mbabazi. Wabula nno Prime Minister ono oba yali Prime Minister Apolo Nsibambi wafiiridde abadde aweza emyaka egy'obukulu 78 kuba yazaalibwa ennaku z'omwezi 25 omwezi ogw'ekkumi mu mwaka gwa 1940. Ekibiina kyabadde asavingamu nga kyabadde alimu ekyobufuzi abadde mu kibiina ekyatandikibwawo omukulu President Museveni ekya National Resistance Movement oba NRM, era ng'alesse namwandu omu amanyiddwa nga Esther Nsibambi. Apolo Nsibambi ono nno abadde muyivu ddala ekitenkanika. Yasomerako mu Makerere University, n'agendako mu London University, n'asomako mu University of Chicago, n'asomako mu Gundi, era University of Nairobi yamuwa PhD oba gy'oyinza okuyita Doctor of Philosophy. Byalese bingi ddala, era nga we yatandika mu masomo nga mu kusoma kwe n'ayita mu bibiina ebya wansi, waatu ne yeeyunga ku King's College Butto okusoma high school ye oba ky'oyinza okuyita secondary school ye, waatu n'afuna Bachelor of Science mu degree in Economics, ne bamuwa ebitiibwa bingi nnyo. Era nno nga tannaba kufuuka Prime Minister wa Uganda, Apolo Nsibambi ono yakolako nga Dean of Faculty ku Social Science Makerere ku University ya Makerere kuva mu mwaka gwa 1978 paka mu mwaka gwa 1983, era olwavaawo nkubwa Dean of Faculty mu 1985 yalondebwa okubeera nga yakulira ebya Department of Political Science ku Makerere University, era awo yava okuweereza nti n'akimalamu bbanga eddala okutuuka mu mwaka gwa 1990. Yaweerezaako mu bifo bye ebingi nnyo eby'enjawulo, naye we yalondebwa ku bwa Prime Minister yali yakawezaako nga emyaka ng'ena. Mu mwaka gwa 2003 yalondebwa okubeera nga ye Chancellor w'e Makerere University. Yalondebwa okubeera yalondebwa okubeera Chancellor w'e Makerere oba Ssenkulu w'e Makerere University mu mwaka gwa 2003 paka mu mwaka gwa 2007, era bino ebifo yali asavinga ebifo 2 omulundi gumu, okubwa Prime Minister oba kubwa Katikkiro bwa Uganda, era nga ye Chancellor oba yakulira ettendekero ly'e Makerere. Essomero lino nno lyesomerako ddala erya Makerere University yalisomesaako ne mu myaka eyo egy'edda mu 1960, era gye yajja n'omukwano ku muwandiisi w'ebitabo Nakinku eyali ayitibwa Paulo, era gye byaggweera nga omukulu ono yawa omukulu w'okuwandiika ebitabo yamukolako interview oba yamuwandiikako mu biwandiiko bye bya Dakar Star Safari gye yatendekera nga